Obunkenke obubadde mu bitongole eky'amagye mu bakuumaddembe ababadde bagamba nti ejjoogo lya Muhoozi lisaanye likome kubanga n'okutiisatiisa abanene mu magye okugenda mu maaso ate Mwami Tebuhabulwa alabika nga ensonga y'abakulu mu magye agiwulidde ddala era bw'atyo n'awummuza omukulu Muhoozi Kainerugaba era ekifo agenda kikwasa omukulu oba Saidi obaani naye nga ye Muhoozi bamugyeko obukulu. Tweyanzizza nnyo Mwami Tebuhabulwa oluusi olwawo okkola ebyamagezi naye ffe tuli wano okukugamba n'okutegeeza buli kyamagezi ky'okola nga kirina kye kigattako tujja kyeyanza era nakino tukyeyanzizza ne tukutegeeza n'okutegeeza nti by'okola biyamba ggwanga lyaffe era by'okola biyamba bulamu bwe essaawa zino kubanga bo bannayuganda bamanyi kye baagala era bannayuganda beeteefuteefu okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga beerwanirira nga beerwanako okutereeza eggwanga lyabwe. Weewaawo bingi by'ogenze mu maaso n'okkola ng'osuubira nti ggwe ategeera ennyo era ng'osuubira nti oli wakabi nnyo ojja kukola kino ojja kukola kiri twongera okutegeeza n'okujjukiza nti obwakabi bwo wano tebugenda kukola. President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga buli wamu era ng'akulembedde ku lw'eggwanga lyaffe okulaba nga tutambuza ng'era tununula eggwanga. Twongera obajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe nti akaseera ke tulina tukakozese nga ka mugaso, tukakozese okubaako ekinjawulo kye twegattako era tukakozese okuba nga twerwanako tutereeze eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kutereera oba litya one day one time tujja kufuna eggwanga eddungi. Shenga yankozesako mu New Vision mmanyi capacity ya Kabushenga mukozi niwankubadde alimu olubibi naye alimu olugundi ayina ebizibu byenga omuntu naye Kabushenga mukozi. Kabushenga senga yakutte ku Kampala n'abeera iddi weewaawo Kampala abadde ajja kutereera kati naye omuloga alina emmere yetabulwa gwatta. Kakati wulira oyo omukyala bw'oba omanyi ekikwatagana ku mukyala oyo iddi omupya gwe balonze tujja byogerako enkya mu mawulire byabaddemu eggulo nolwaliro nkimanyi bijja bbaamu sigenda bigendamu tusobole okumalayo puroguramu nga bweyina okuba eyo nayo nvuddeyo. Twafunye Ssaabasumba bukyanga lubanga lwa Mindi tubadde tulina ennyonta y'okufuna ku Ssaabasumba ali brave asobola okutugambira ku bantu bano ebyaddala naye ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Twafunye Ssaabasumba omutuufu eyayogedde emitima gyaffe ne giddamu embavu era Ssaabasumba ono amumanyi wenna mutugambire Mukama mutuwera omukisa. Byomwawulidde bonna nga bavumirira omusajja gwe baakubye essasi, omuntu ali mu jjaamu ogamba otya nti muveeyo ffe tuyitawo gwe tosobola kugumiikirizaako. Kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza. Omusajja yakubye oli essasi gwe baakubye essasi alina mukyala we alina abaana baalabirira. Kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya? Bannange oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera? Nze ntera kuwummulira mu California abayo bawa emisolo. Enguudo zayo toyinza kusanga bantu ba harassing kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo endala ziyita wansi endala ziyita waggulu. Waliwo zoyitako zotulina kuyitako okujjako nga mulimu abantu babiri n'okweyongerayo. Kati mwe basseba baagala obbaviiraviira mukole enguudo ng'ezo. Ffe ky'okukwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakolasi. Ssente zaffe muzireke zikole enguudo wano. Oyo ye kitaffe mu Katonda. Mwekolereza mmwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala. With authority. Abantu be baviira abamu tebawana misolo.
ekizagatire abawa emisolo ffe tuvaayo ekizagatire naye nze nakula balala zesibaviira ekizagatire waliwo eyankubira engoma ejuyijuyijuyiji natunulira mutunuulire nze ninye ebifunvu kubanga gwogenda mangu no mulekerawo okujooga abantu ate ndoza gavumenti gyetutegeeze ani gwe tulina okuviira sebo buli ataddemu akagombe ne bamuviira abalala bazze kuyisa bivulu ku kkubo naye empisa embi eziri mu basajja abo ziva waka tebabayigiriza bugumiikiriza so nga tuzza okubatiza abaana baffe abaluganda baagalwa abaana tubasigemu empisa ennungi ez'eddiini mu maka gaffe nga bazirabira mu bulamu bwaffe ate tubayigirize empisa ez'omu bantu values and good morals bwe tunaakola bwe tutyo tujja kufuna omulembe ogulimu ensa Mukama abeere nammwe kati twetaaga omulembe omupya guno mufu abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo engero z'abaganda kati zituuse okukyuka abana abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba kati omuntu akubye munneekikone mu palamenti ebyo biba bikyakola amakulu ti omukulu tasobya abakulu tutandika obbagambako mwawulidde mutabani wa kamiliyoni abakulu bwe muneeyisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mubagambeko Mayega kati ebintu bikyuse ne gwozadde akubira engoma n'okola ki kuba Mayega awulira abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiridinga Mayega owulidde batandise okulwanira mu palamenti mubagambe oba bibalemye mutuule wansi kakati oyo aba akuyigiriza ki bakitaffe mu Katonda mwenna bwe tuba tubagambako tetubagamba lwakuba tubajooga oba tubanyooma oba tukola kimudde ku mulamwa wamma kitaffe mu Katonda webale nnyo Mukama akuwa omukisa akoze obulungi tujja musiima akoze obubi tugenda kukutereeza kitaffe mu Katonda wuyo atugambye tubatereeze abakulu mulabire ku bato Mayega kitegeeza message yo bagigobye ddayo gambe yakuwadde message nti tujiganye kuba mwadde mugamba mbufe tulina empisa embi faaza agambye abakulu mulabire ku bato obugalo ate nawe Mayega wotudde ku bengalo jjo watukubisize engalo mbuno tugambe ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka tubiganye nga kitaffe mu Katonda yatukulembedde abakulu mulabire ku bato kubanga mwagwe ddalu so bye bimu ku byembadde nnina ekirala Archbishop we Nairobi bamuyita Martin Kivuva yayimiridde mu ssinzizo with authority n'agamba gavumenti ne Ruto n'abagamba bwati stop the ongoing abduction of our children. Archbishop yayimiridde mu Kereziya n'abagamba Ruto ne gavumenti yomulekerawo okuwamba abaana baffe bakitaffe mu Katonda abakyali ku mulamwa mwebale nnyo mwebalire ddala abatali ku mulamwa tujja banyiya Ekereziya tujja banyiya ebyobufuzi kubanga muli mu byabufuzi wakati esoroti omusumba mbu yabadde asabira endiga n'emukuba tayi n'emunuula akataago n'afuwa bwe biba byebyo tugenda kujja okutusabira tubakube emigere kuba neyo si yoleekola mbu yabadde agoba ebyo bye mulimbalimba tewaliiwo muzimu guyinza kuba musajja wa Katonda ebyo bye nabagambye mukopereza ebintu bya kakande mukopereza ebintuntu ne mu stage managing ab'okusabira kati omwana yasambye pastor akataago n'angweri n'addengulu n'agamba setaani Yesu yamuwangula dda ku musaalaba emyaka 25 yavudde mu kanisa n'afuwa kati endiga bagikutte endiga yagambye yabadde demon possessed gwe wamma gwe genda okozese mu kooti we bakuwa Bayibuli
bikkula ekyawandiikibwa ky'omu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula 18 ne 19 mwe muli omuzimu ogwajjanga ne gukwata Sawulo ne baleeta Dawudi ajja akuba ennanga gumuveeko sigwe wamusambye. Kati abasumba tugenda tutandika kubakuba zikiiki mujja kuddamu amagezi okwokya ekkanisa yonna mu Kampala miliyoni ezi ekkanisa yonna mu Kampala miliyoni ezi okugyokya. Enkayana z'ettaka mubere n'amajambiya mu ngalo ezo solution ezi ze naakabawa mu kuba abasumba emigere mu lubuto abo abapankampanka mbuno bagoba emizimu genda wefule omugere ku mutima oyo tumuwone tugende ku mulala. Ku dakiika 3 tutandise programu yammwe ey'amasimu ku +97433939639 weewawo ndi serious buli kanisa gy'oyokya sponsor tewali kuta ssente nga temunnayokya kanisa musooke mukye kanisa gy'oyokya. Bannanga abasiraamu ate nammwe kino ekyabaguddeko kika daba ekyagudde mbasiraamu eddakiika zammwe mwenda zibawa wamma daba ekyagudde mbasiraamu jjajjaffe waliwo bijjajja ebisiru ebitalina magezi Bannayuganda nkyogera bulijjo mugenda kujula Museveni ng'amaze okuvaawo mwejjuse teriyo mu nsi yonna noonayogedde Abamerika Abangereza abawa teriyo gavumenti yonna egenda egabira bantu ssente nga Museveni bwazigabagabira. No country, even in America or where, which distributes money to the people as Museveni does. Abantu ababulijjo mugende musuubule aliriddawa ayinza okwogera n'esigundi era ekigabi. What he does to the common man, you go and trade, here's the money for trade, here's the money for agriculture. Where do you find that in the country? Abantu abakulu mulabire ku baana abato ekyo kisajja kikulu tubadde tukiwa ekitiibwa kyonna omumwa guli waggulu gukukunadde gulinga omummonde gwa Nabwesibira Manju waliwo edda amalagala ga lumonde bagayitanga Nabwesibira Manju nga gibala negikukunala kungulu bwegiti ng'omumwa gwa mukadde waffe oyo yenna olumwa tugende mu maaso. Hello. Sebo nkulamusiza webale gy'otuusaako engalo. Kale sebo naye nkulamusiza sebo. Kalita tisimu obwedde evuga neŋŋamba ate omusumba yakyusizza ennamba baamuwadde etteke mu kabundugulu. Nedda sebo badde nyina byenkyajjawo. Ntuuse okusaasira pulezidenti waffe okuviibwako jjajja omulungi. Kitalo ddala bamme. Naye tusaba Mukama amuwummuze emirembe. Amiina. Kati mukawaayira ako mbadde nsaba kano ke kabadde kagenda osembayo naye nnyinza okukeerabira. Mbadde nsaba kuba kati ndi ku sipiiki y'omukulu RDC wa Museveni ye yatusomeddeyo obubaka obw'amazaalibwa. Mayiga. Mbadde nsaba oyo RDC mbadde nsaba omukulu oyo kuba ani RDC alina olugero lwe yaleese olutali ku mulamwa olutali mu kigambo kya Katonda era simanyi we lwajjidde naye nga nsaba pulezidenti aluteekinge serious wamu ne Kabaka n'abaana ba Buganda. Lugero ki? Simanyi oba olujjukira yagambye ekiri atabaala kati ate n'amala n'agenda n'akwata abaana ba pulezidenti mu ngalo. Jjukira oyo omusajja be bamu abawa Kabaka obutwa
kitegeera kati simanyi lugero olwo lwabadde lujjira era nsaba president abeere nga ayegendereza nnyo sinandiki alina okwekebera mu kubanga ono omusajja mutemu wa bbaluwa ekyo kyekibadde kisembayo naye nsaba buli omu ne Ssaabasajja mwennyini baaba atuyambe kuba tetulina ngeri gye tugenda mubeereramu nga tetumulaba naye yeebeereremu kubanga olugero olwo tetumanyi kiki kye lutegeeza era lwaki yaluleese waliwo kali ke yaleeta ke yayogera amabega kaawo nakakusindikidde ne mu kabokisiko naye nako bw'okagatta naawo waliwo kye kategeeza yagamba waliwo abayinza otutawaanya naye tebasobola tuwangula kuba bantu tebasobola tuwangula balinga nvunza okitegedde fe envunza ekyo kyenjagala omanyi naye envunza tulina okulwana kulaba nti nno tebatujjaawo kubanga baatusangawo ate wano wewaffe ekyokubiri oyo omukulu bw'aba akola sipiiki abeera tabuulira ffe nga bannayuganda aba abuulira bantu baabwe simanyi oba okitegeera ekyo ekintu kati weebuuza ezo engero ze yaleese owulira we yagambye mbu tetukola ki muba mwogera oluzungu bwe mutuuka ku Mmengo temwogera Luganda mwogere Luzungu okitegeera ekinaavamu ekyo kimanyi nga bagamba bw'ova mu Luzungu genda mu Lunyarwanda okitegedde ndowooza oli wamulaba bw'alayira balayira mu lulimi lwabwe kati egye batutwala kitegeeza omukulu yatuganye n'okwogera olulimi lwaffe ekyo kimu ekyokubiri atugamba twebuuze ku bakulu abakulu be baabuza kabaka abakulu be balwaza kabaka Alagye mu Uganda yonna okimanyi nti nno kabaka yekka ye yalwala Alagye paka ne leero Alagye akyamubonyaabonya n'avaawo Alagye n'amutwala e Namibia okitegeera n'olwaleero tumulabako twebuuza kabaka waffe aliwa Alagye okitegeera kati atugamba ensonga 5 zisemasonga ne bwe tutunula mu nsonga 5 ebintu bya Buganda byonna tewali bw'otandikira ku nnyanja ya Kabaka eyo bw'ogitunulako eringa Kidiba ekyo kimu amasiro twagasondera ne ssente ne tuva ku ssente waliwo ettafaali simanya kyapa mu ngalo byonna abakulu baabirya tetulina boogera ku ffe abato olwaleero embiri ettaka ly'ebika kwegamba buli kimu yeesimbyewo tumulonde ye ali ku nsonga 5 naye tetulinaawo n'emu gye tulabawo okuliko okujja ng'aleebeetaawo za Buganda ku ntikko ng'ebino giteeka ku ntikko byonna yabisimirako ettaka kankomaawo muganda wange naye nsaba ensonga eyo pulezidenti agiteekinge siriyasi ekiri atabaala kigenda kulyani kati wekiri atabaala ekyo natudde nenkigattamu ne security alert gye waleeseyo ey'enkuuka neŋŋamba simanyi oba bw'obirireete ng'olina ky'ofunamu okitegeera yesebo toyanziza mukwano otulukidde ekintu tukitaata yesebo weebalire ddala Hello. Kama yebazibe nnyabo. Mbadde njagala kubuuza oyo Kazimba Mugalu. Yatugambye mbu simanyi abaana simanyi abazadde tebakebeza abaana. Kati kyayagala tugamba nti nno ne Yesu agwa mu kategule y'okubeera omwana omwende. Naye bamwenda bwenda. Bananga abasajja abakulu bakusobera. Omuntu n'oyogera ebitaliimu
bakutunuziza mu kamera bwe baba nga tebalina bye bagenda tugamba basirikeko batuule wansi bakakane. Kino kibuuzo. Ne Yesu bamwenda bwenzi. Ne Yesu bamwenda bwende. Bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri fe atuleseewa fe abagenda kukitwala bwe tutyo. Nti ne Yesu bamwenda bwende. N'ekirala njagala kubuuza banaddiini simanyi n'abantu b'Emengo bayengera ddi mu politics. Buli muntu yenna gwe batunuza mu kamera bannange 226 bannange 226 ate ffe batugamba nti tebali mu politics. Bagiyingiddemu ddi? Abali mu politics tebanaba byogerako naye buli gwe batunuza mu kamera buli gwe bawa akazindaalo simanyi 226 simanyi bannange tulonde bulungi bebakwatirako owo nze mbadde ndowooza tebabiriimu. Wetutuuka ffe kubakaabirira nti batutaase ne batugamba nti tebali mu politics. Bwe batuuka kuba nti bakolera Museveni ne batunyumiza nga bwe tulina okulonda obulungi nga bwe tulina okulonda simanyi abantu abamanyi ensonga ssemasonga oba nabyo byafuuka biki. Tebatukooya batuggyeko akajanja. Tweyanzize nnyabo. N'ekirala mbadde njagala kwogera ku nsonga zino ezitambula ku midiya zino ezirimu bakiseka. Nze mbadde nteesa bw'oba oli mu kiti ky'obukulembeze bannange tubeegayiridde mutuddemu bye tubabuuza temutubuzaabuza. Oli omusajja yazze n'agamba mbu simanyi bo bakolera ku bintu simanyi biva ku kitebe. Ekitebe kye kyabagamba nti no tebaddamu okwekalakasa ku nguudo. Tubabuuza okwekalakasa kwaddawa nga mwasirika kiki ekitambula bavaayo batunyumiza mbu simanyi bo agenda yaabwe simanyi bakolera ebiva ku kitebe. Ate n'ovaayo ng'ovuma ng'ovoola kyetukubuuziza tokizeemu toyina ky'otunyonnyodde bannange. Tweyanziza nnyabo. Ekibuuzo kyaffe kiri nti lwaki diaspora yasirika? Lwaki tebakyatukolera ekintu? Twali tubeenyumirizaamu. Ba leaders twali tubeenyumirizaamu. Lwaki ebintu byagootana? Lwaki tebakyatukolera kintu ekivaamu amakulu? Tweyanziza nnyabo. Tweyanze. Ekyo kye twagala. Naye tebaddawo simanyi tulumba bakulembeze simanyi tuvoola bakulembeze baddiya. Naffe gye tuli bakulembeze lwakuba tetuli mu kamera tebatukooya. Kale mnyawo abakulembeze basigala kubeera ba conversion bane bwabawo conversion abo bakola bayuwa w'omubiri conversion yegindi conversion abo bayuwa w'omubiri naye babagamba oku. Hello Wanji Yabale ko pastor. Kale mnyawo nawe jeba Yabale kutuwe. Amina. Kale. Pastor ondidukira nedda ku inbox on account bansubira omwana wampaka enamba dazake bademo kunamba ndakuba amasimu bademo ogema amasimu paka nakati shami malende ondidukire. Najjo tinononkereza nga wali omusada yali bweni yalebi nga nkwana kunaye nga tidinga weni yalebi ne yantuusako obuzibu paka nakati nkalifunanga buyambi. Omwana akyali mu prison. Akyali bandire ku sente
damyezi oti 8